Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'okigattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video katunaku lwaleero nze nammwe abakyala mbayitedde ku ddagala ly'oteekeddwa okunaabako ng'oli lubuto kwetedde eddagala erikuzzaamu amaanyi ate nga lya mikisa oteekeddwa oddinaabako olubuto lwa bbanga ki oba mwezi gumu oba myezi 3 oba 5 oteekeddwa okunaabako eri eddagala ddungi nnyo lya mikisa ate nga lizzaamu amaanyi. Nsoose n'eryo ly'olaba eryo baliyita kiralankuba bwe bakiyita ekyo ky'olaba ebyo ekyekinene ekyo bakiyita kiralankuba kirungi nnyo okuma abakyala ab'embuto olulweza n'olweza lulungi nnyo okuma abakyala ab'embuto okubeera ng'olunaabako tulabye kisoosewo bakiyita kiralankuba wamu n'olweza oyo kayaayaana nga bw'omulaba oyo kayaayaana naye mulungi nnyo mugatta mu ddagala eryo ly'ogenda okunaabako gw'omukyala ow'olubuto oddemu amaanyi kwegamba ate obeere ng'onaba eddagala ly'emikisa ddungi ennyo ku ggwe ow'olubuto kati bagiyita ensogasoga ekyo kikoola ky'ensogasoga ensogasoga ennene nnungi nnyo okuginaabako gw'omukyala ow'olubuto okitegeera awo oteekemuko ne ku bbombo ettonotono nga bw'olaba tutunuulidde eddagala eryo gw'olubuto likuyamba nnyo nnyo buli w'olinaaba likuzzaamu amaanyi twegabeera tosobola kunafuwa obeera n'amaanyi obudde bwonna singa obeera onabye ku ddagala eryo ate ekirala mulimu eri emikisa eddungi ennyo oteekeddwa okunaabako ng'oli lubuto okitegedde kati eddagala eryo oteekeddwa kuliyengera wamu nga bw'oliraba ekyo kiyitibwa kiralankuba oyo oteekeddwa okuteekamu ebikoola 2 tomukoleramu nsobi ekitegeere bulungi gw'omukyala w'olubuto ekyo ky'olaba ekyo kiyitibwa kiralankuba namuteekayo dda ku kino yaffe gyali eyo wansi olina kuteekamu bikoola 2 bwe kityo bwe kiri oteekamu kikoola kimu oba 3 tobikoleramu nsobi ebyo by'oteekamu 2 kati n'erisigadde ddyo teririna buzibu eryo ddyo byonna ly'oteekamu tewali buzibu kati bigatte wamu obiyenge omale weeyiire onaabe omubiri gwonna gw'olubuto ate eddagala eryo singa oddira tugeze n'oliyenga ekawungeezi obudde oba ekiro n'ofuna w'olisuza ebweru nga walungi ng'omanyi nti walungi tewali muntu ayinza kujja dditeekamu bintu bitali birungi n'oliyenga bulungi n'ofuna w'olisuza n'olibikkako bulungi nnyo embwa ziremedde zanyiramu badde dinywa kati eddagala eryo w'olinaaba ku makya ng'obudde bwakakya nga lyasuze bweru gw'omukyala ow'olubuto mu butuufu ogenda kusiiba bulungi nnyo singa eddagala eryo okeera ssaawa 12 n'olyeyiira mubiri gwonna ogenda kusiiba bulungi olunaku lwonna eryo eddagala eriyamba omukyala ow'olubuto okubeera nga tanafuwa ate n'abeera ng'anabye ku ddagala ery'emikisa kuba mweriri tulabye mulimu olweza wamu ne kayaayaana wamu n'ebbombo awo kw'ogatta n'ebikoola by'ensogasoga ebyo wamu n'eriyitibwa kiralankuba naye mulungi nnyo ku ggwe omukyala ow'olubuto eddagala eryo ddungi nnyo ku abakyala ab'embuto ligenda kuba libakolera bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri mwebali nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogigattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mubeere bulungi mweraba.